abawuliriza baffe abalungi mbaniriza netera ku mukutu gwaffe ogwa Nalubaale Badivine amanya n'eddoboozi enswayiri nalonkawala na mirembe ensi oyo natuuse dda okuba nga nkutuusaako emisomo gyaffe egy'olunaku olwaleero nateera tusinzidde ku lusozi Kiwamirembe Bugabasese mbebaza kyansusu bannaffe abatuwa those hearts ne mulayikinga page yaffe ate era ne mubanga mutusuulira obulowoozo abamutemako omwoko bakuba n'akasimu. Thank you so much. Era tusaba bajjajjaffe babatuweere ekisinga. Bannaffe abapya mbaniriza ku mukutu gwaffe guno otuyigira ensonga z'obuwangwa n'ennono, ensonga eziyamba omuntu wa wansi. Omuntu so wa wansi yekka ya waliwo ngamba mbu si omuntu wa wansi yekka wabula ekituufu kiri nti there is so much to learn from here. Yeah, tekiri just ku nsonga ziri spiritual naye n'ensonga ezikwatagana ku bulamu, otherwise batumirako mwenna abali eyo era abasiima engeri gye tubaweereza. Yes, ngezaako okubanga eddoboozi ndiraizinga nga bwe mwagala. Si kyangu, si kyangu wamma just eddoboozi nti libeera liri naturally low, so ngezaako naye nga nja kusigala nga ngezaako mpaka we naabawa ekyo kye mwetaaga. Ngenda kubanga mbatuusaako Nalongo Nalubaale abenga atulungamya ku nsonga z'abaana. Since it's a holiday nasazeewo tusooke tubenga tukola bu videos buno obukwatagana ku baana. Biki bye tubasuubiramu, biki bye twali batendese ewaka, butya bwe tusobola obbagangamu, butya bwe tusobola obbatangira, first aids twazirabye, twalabye engeri gye tugenda okuzza oluganda mu baana. Ate olunaku olwaleero ate muwulire kye tugenda okuba nga twogera ku baana. Omuzadde naali kusabye ensonga zino ziwa obudde, bwe ziweere ddala obudde naddala omuzadde omukyala bwe kiba kyetaaga ne ka snack kafune otuule wali ebbali, bwe kiba kikwetaagisa ka notebook, please go ahead. Nze ndaba Divine, simanya naawe olina ebitabo. Of course. Okay. Tusoma. Musoma. Yeah. Okay. So kyonna ekiyinza otwaliriza akadde kano nga wonyumirwa omusomo gwaffe, please go ahead, have it. If it's a glass of water plus a snack, ate tube nga tulaba butya bwe tusobola okuyamba abaana kubanga gy'emiti emito. Ate ng'ewatali miti mito mukimanyi bulungi the forest can't survive. Exactly. Nalongo tusanyusa okuwuliriza nokulaba. Naffe tusanyusa okuwuliriza. Ate kewanzikiriza mbe nga kwata ka video. Oh my God. Ndi musanyufu ddala nti abantu bakulabako ate ne baba nga bakuwulira ng'obasomesa. Obasomesa nga bakulaba. Tusanyuse okubawuliza, tusanyuse okubeera wamu nammwe nateera nga twogera ku baana nti mubalaba bakalikyejo. Bano bino bye baagala. Ate Nalongo okoze abaana ekyejo, okola abaana ekyejo. Okoze abaana ekyejo, simanyi kye tugenda kukola. Ono Namayanja, Namayanja abuuza kubatuwuliriza. Akimanyi mbunna ali mu video. Okimanyi nti oli mu video. Akimanyi ngenda muteeka ku YouTube. Okimanyi nti n'ogenda ku YouTube. Ye tafuddeeyo. So, ku mulundi guli twalaba abaana ab'effujjo era ne tulaba nga abaana bano bafukira ddala ekirala ku kyalo, awaka, ku ssomero, kwegamba nga eddalu jjitirivu. Ate nga ebyembi nga likula buki. Nga likula bukuzi. Ng'effujjo liringa ffujjo. Kale omwana ali active mulungi naye ate bw'abeera overactive atuuka ekiseera n'afuukira ddala ekizibu. Okay. Kale no tulina okuba nga tubaako kye tukola okusobola okutaasa embeera eno. Okay. Kale abaana bano ab'effujjo oba mujjukira ensuwa yaffe eri gye twafuna
ensuwa nga tugatta tugatta abaana. ya kale ensuwa eyo ekola bulungi nnyo ku baana bano ab'effujjo era obateeramu omusa. Eddagala ekkulu mu nsonga eno guba musa era n'edduka ekibabu. Dduka ekibabu ono gwe watusomesaako era tusomyeko ku dduka ekibabu ya mu kuwambulula mu kambajjukiza obwongo. mu kuwagala obwongo bw'abaana so tumulabye emitendera egisinga gyonna. kale byebimu ku bikolwa ebikuza obulungi abaana. Osobola okugamba nti omuteereko dduka ekibabu ku caayi n'omusa guno osobola ogute